أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبه بدينا ولو عبدنا غيره شقينا يا هبذا ربا وهب دينا وهبذا محمد هادينا لولاه ما كنا ولا بقينا اللهم لولا أنت ما تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا نحن لا جاءوك مسلمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل أنه لما دعا الله بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم وقال الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. baganda bange abatulaba mu video mu kutugwa fogwal hidaya sakono gwa Salam TV, twebaza Allah atukomeza n'omundi omulala ate nga akyatukumidde n'obusiraamu bwaffe. Tumusaba atutenga tuli basiraamu, tumusaba ateeke n'emikisa mirimu gyaffe n'amakimu kye tukola. Siza kuleka kusala nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajja n'eddiini obusiraamu nga kitangaali gye tuli, era nga ku lw'obusiraamu tuba tuli mu maaso gammwe nga tusomesa. Okutya Allah mulimu mugazi, omwanadamu yenna asaana okuba nga agukola, na buli kintu kyakola akiteekemu okutya Allah mu mirimu gyaffe, mu baana baffe, mu bakyala baffe, mu mikwano gyaffe, mu famire zaffe, ne mu kintu kye tukwasaganyaako. Inshallah tubeere nga tuteekamu okutya Allah, nga tuli mu kaseera ak'okubeera nga tuli mu mazaalibwa, tuteekateeka okuyingira mu mazaalibwa ga Nabbi, mwezi gw'amazaalibwa ga Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tweyongerayo n'omusomo gwaffe okulaga Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yakulagana atya n'abaddugavu, nga tuze tukitegeera mu basahaba betuze nga twogera mbu kuva ku mulembe gwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abaddugavu baaliyo nga abasahaba nga abaddugavu ngaffe wootulaba nga batusomye nga basiraamu. Netwogera amannya ge twagenda nga twogerako agabo basahaba abaali abaddugavu ate nga basiraamu abali okumulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nekitulaga mu buddugavu bwali bw'amaanyi nnyo mu busiraamu bwaffe buno, ate bwali bw'amaanyi butya. Abasomako oddayo mu episode zaffe ezasooka twayogera Abafirika oba kontinenti yaffe eya Afirika yali nsi ya butebenkevu eri obusiraamu. Mwe twaleetera ekyafaayo ekitonotono, kitwogerako ekitonotono bu mazima ddala. Makka mu mwaka ogwokutaano embeera we yakalubirira basahaba, Nabi sallallahu alaihi wasallam ng'ali ku kiragiro kya Allah yasalawo basenguke, naye omuntu gwe yasooka okuba nga alowoozaako yali kabaka nga muddugavu Malik an-Najjashi oba gweta an-Najjashi, kuba Najjashi kigambo kitegeeza kabaka, nga olaba kabaka kitegeeza king, nga olaba king kitegeeza kabaka, nga olaba Firaun kitegeeza kabaka, nga olaba Najjashi kitegeeza kabaka, nga olaba omukama kitegeeza king kitegeeza kabaka. Kati ne Najjashi kyali kitiibwa ekiweebwa omufuzi wa Habasha. Habasha yalinga nsi nnene eyali etwalyamu abaddugavu, naye nga tunayingira mu mbeera eyo byetusobola okwemu byetu nga tugenda okuyingira mu bigambo bino. Malik Najjashi ono amannya ge tugambye otwayogera mu episode zaffe ezasooka. Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu mwaka ogwokutaano yalagira basahaba basenguke bagende Habasha. Mu aya eri gyensomye waggulu Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu mazima ddala la yanhaakum anil ladhina lam yuqatilukum fi ddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilayhim. Allah subhanahu wa ta'ala tatugaanangako kukolagana nabo betutakinaazikiriza ye baganda baffe abatali basiraamu, naye baliwa conditions zino balina ozituukiriza abo abatali basiraamu. Lam yuqatilukum fi ddin, tebabalwanisangako mu ddiini yammwe. Saagala abasiraamu, nze abasiraamu bantama, yani abantu abatalina bukyayi ku busiraamu kukwagala kubutuusaako obulabe. Walam yukhrijukum min diyarikum, ebiseera ebyo abatali basiraamu abo bebagobera basahaba ne babagamba mufulume mugende.
yani omuntu yenna kasitaba nga si musiraamu talina shahada nga ffe tugiina saba Allah gitukuumire naye nga tatuusangako bulabe ku busiraamu enkolagana ye nga mumumanyi mpita yani ematini yani naye nga enkolagana ye nammwe nnungi nga enkolagana gyalina ya buntu Allah tatugaanangako okulagana nabo lwaki tubeere nga tubayisa bulungi yentambuza y'obusiraamu mu episode eno kyetulina okuyigamu mu basahaba abo mwana wattu embeera we yabeera nga ebakalubirira mu Makka baafuna Nabi sallama Allah amulagira abeere ng'akwata basahaba abo basenguke bagende Habasha ewaali kabaka nga si musiraamu ate ng'alina era kituufu nga si musiraamu yali ava mu ddiini eya Nabi Isa alayhi salaatu wassalaam yali munaswara mu kubanga munaswara yali musajja nga mwenkanya kitegeeza ki omukulembeze gyakuma okubanga mwenkanya fe abasiraamu tulina kukolagana naye kuba ne nabbi naye yasooka omujjira mu bwongo nagamba tugende Habasha n'akwata basahaba be yasindika ne bagenda Habasha oba mu African continent ebiseera ebyo neera obuddugavu nga twagamba tuba nga tufunye ekitiibwa bufe abasooka okulisiivinga obusiraamu nga tebunnafuluma Madiina gendako mbindi tebunnafuluma Makka gendako mu bitundu birala fe abasooka okubufuna ano mu Afrika oyo Maliku Najashiyu n'abeera nga alisiivinga abasiraamu naye amannya ge amatuufu nga ye yaani ye Ashamatu bun Abjar ge mannya ge amatuufu nga yazaalibwa wakati w'ekyasa eky'ebitaano 506 nera n'afiirira mu kyasa kya 603 awo balabalamu olaba emyaka emeka naye nga tugamba ky'owombanya wannajashi huwa laqabu yutlaqu ala muluku lhabasha ekigambo Najashi kyaweebwanga kitiibwa ku mukulembeze wa Habasha nga ffe tulina ekitiibwa kya kabaka nga we tulina ekitiibwa eky'omukama w'ettoolo nga we tulina ekitiibwa eky'omukama wa Bunyoro nga we tulina ekitiibwa ky'abazinga w'ebusoga ebyo ebitiibwa nga we tulina kingi oweewa kingi subhanallah ow'Ebungereza na kino Najashi kyali kitiibwa nga kiweebwa kabaka akulembera Habasha naye tukimanyi mu mwaka ogwokutaano Nabi Muhammad sallama yabeera nga asindika Najashi oyo kyoba omumanyako kuba erinnya litwasinga ffe okukwata kyoba omumanyako ekyenjawulo kyalina wa huwa alwahid alladhi salla alayhi nabi sallama salatu lghaibu lamma alima biwafatihi mu mwaka gw'olukaaga miladi mu myaka gino egyaffe gye tubala egya 12 we yabeera nga afa 603 Najashi we yafa Nabi Muhammad sallama amawulire ne gamutuukako mbu Najashi amaze okufa yekka mu bulamu bwe gwe yasaalirako salatul ghaib yani sala gye tusaala ng'omuntu ng'omufu tetuli naye nga tunaabeera wano e Uganda ne tuwulira tulina muganda waffe awangalira mu Bungereza awangalira mu Amerika awangalira wanaafa ne tukuŋŋaana ku muzikiti omuganda waffe ono twali tukolagana naye adatuweereza naye tugenda kufuna mukisa kumuziika katumusaalire yeswala salatul ghaibu Najashi yabeera nga afuna omukisa ogwo n'abeera nga bamusaalira yafa mu mwaka ogw'omwenda mu mwezi ogwaki ogwa Rajabu naye Najashi ono tumutegeereko ebigambo bino bye tulina omutegeerako yali sahaba teyali sahaba fima qila anhu ebyo ebimwogerwako tumuyite sahaba yetumuyita sahaba naye ma huwa sahaba kirina nga tunamuyita sahaba olina kusooka okumanya definition ya sahaba yeruwa fasahabiyu omuntu ayitibwa sahaba huwa man min arrijali wannisa yoyo eyali mubakyala oba mubasajja amana bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nga yakkiriza Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yani birisalatihi nga yakkiriza risala ya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eyokukkiriza mu Allah omu naye wamatu alaihi yani ani millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga yafiira ku buki ku busiraamu lwaki kuba waliwo abaasiramuka oluvannyuma lw'okufayo kwa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ne bakyusa eddiini ne bava mu busiraamu misl ngani Musailamatul kadhab adnahu adda bin nubuwa hiya gamba mbuki nabbi Musailamatul kadhab
ninga yasuka kuba sahaba yali owe yamama yasuka kuba sahaba nasiramuka ali nabbi sallallahu yamala okufana agamba anze sahaba kati so linze nabbi asembayo oyo tetumubalanga sahaba olina okubanga wali muki wali musajja ate omusajja oyo ng'oli musajja mukulu yani ng'oli musajja mukulu oli mukyala mukulu n'osira ali myaka egy'obukulu gitwogerwako myaka 15 oba okweretolera ng'otegeera n'osiramuka asilama bin nabi sallallahu alaihi wasallam yasiramukira risala ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayikiriza obusiraamu ate wamaatu ala dhalik ne bafiira kuki ku busiraamu ate ye mali ku Najashi yani Najashi ye kyakola kirina yasiramuka aina afiira ku busiraamu lakin kaidi eyokusatu eno empaji eyokusatu mu kubeera sahaba yete yagirina yeriwa wa huwa ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi'ayni ra'sihi ayina okubanga yalaba nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'amaaso ge kuba Najashi yali kabaka mu kubanga yasiramuka oba basahaba da'wa gye bamukolako teyafuna kakisa kubeera nga ajja okulaba nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam teyafuna kakisa kubeera nga akola ki nga amulaba nafa nga tazze kumulabako ku maaso ekyo ne kibeera nga kimujja kuba sahaba yani twetusobola omutwala omunga kuba tabi'i however much abamu bagamba olw'okuba nga he shared yani obulamu bwe yabumala nga ali mu mulembe bwe gumuli nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nera oba amulabako kitegeeza oba wawangalira mu kaseera ke kamu naye kati Najashi yesu teyafuna mukisa kulaba ku nabbi ekyo n'abeera nga kimusazeko okubeera sahaba masalan fena tumumanyi omusajja n'abajjukidde ennyanja mubagamba eya Uwaisil Karni yali Yaman naye Uwaisil Karni oyo naye yabeera nga asiramuka ku mulembe gwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam even he had to travel yalina okutambula gye e Madina alabe nabbi naye niwabeerawo ebyamutuukako ku bazadde be n'asigala aweereza abazadde n'atajja Madina nabbi saa salama n'atuuka okufa nga tazzeeko Madina kuba yajja e Madina ne Makka mu mwaka nga Umar ibn Khattab radiyallahu anhu nga ye khalifa yani nga wayiseewo n'emyaka egiwerera ddala kitegeeza ye basahaba tukola ki ne stilo abataliimu however much yakkiriza risalatu nubuwa ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kaseera ke kamu nga nabi sallallahu alaihi wasallam waali naye ate teyamulabako meaning condition eteekawo basahaba kubanga baalaba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam esooka nga yakkiriza obubaka obwo eyokubiri nga yafiira ku shahada eyokusatu nga yalaba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam An-Najashi ngenya ofe tusinga okubanga tumanyi yali omukulembeze yali omwenkanya nga twogedde mu maaso mu Allah subhanahu wa ta'ala tiyatugaana kukolagana n'abantu balina bwenkanya eri busiraamu kati Maliku Najashi yali mwenkanya obukulembeze bwe awiva machi yali munasara naye ng'obukulembeze bwe bwa mazima basahaba abakulemberwamu Jafar ibn Abi Talib yali muganda wa Nabi sallallahu alaihi wasallam oba muganda wa Ali Imam Ali radhiyallahu karramallahu wajhahu al-karim ali tumumanyi yabeera nga akola ki nga amusindika agende Habasha n'ekibinja ky'abasahaba ng'etwabyogeraku mu episode zaffe ezasooka nga kyogera obusiraamu ne Africa continent ya Africa mujja kuddemu mu episode mugirabye ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamusindika neki yamusindika n'ebbaluwa eno n'amugamba bismillahir rahmanir rahim bweno ebbaluwa nsoso kugenyera Allah okusasene Allah omusasize no isekinyi bi Muhammad rasulillah ila Najashi al-aslam malik al-habasha salamu alayka fa inni ahmad ilayka al-mulk al-quddus al-mu'min al-muhaymin wa ashhadu anna Isa ruhillah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam al-batul الطاهرة الطيبة الحصينة yani yamulaga munze mu bbaluwa ya mugamba nsoso okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala oyo kabaka yabeera nga obwakabaka bwe bunywevu naye nze kenyini nkakasa mu Nabbi Isa alayhi salatu wassalam mwoyo gwa Allah si mwana we mu kigambo kya Allah alqahu ila Maryam al-batul
yabeera nga asindika Jibriilu abeere nga akola ki agamba Mariyamu mama waffe Mariyamu bwagenda kuzaala ani bwagenda kuzaala agenda kuzaala omwana ayitibwa Nabbi Isa alayhi salatu wassalam ng'ebbaluwa yagenda mu maaso naye weyagamba Jaafar ono yali akulembedde ekibinja ekigenda e Habasha yamugamba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi amugamba ekigambo kino kimanye innahu malik bun Najashi yali kabaka la yudhlamu anhu ahad tali azamanya muntu yenna ku lwaki olw'ensonga Najashi ono obukulembeze yali awuluddeko ebbanga tawalla alhukmu wa huwa ibn 9 sinin baada mauti ammihi taata w'omuto yali kabaka nga yakulembera Habasha esaaza leero yeyitibwa Ethiopia eyo kabaka oyo Najashi alinnya ku bwakabaka nga taata w'omuto yali omukulembeze naye we yafa nga ye mwana omulenzi akola ki aliwo ku myaka 9 n'akwata eki namulondo n'afuuka kabaka وبعد سنوات من حكمه انتشل العدالة وذهبت سيرته الطيبة إلى كل مكان yayitiriza okuba nga mukulembeze mulungi nnyo emyaka gye yamala ku bukulembeze amazima geyenkanya n'obutebenkevu obwali mu nsi bwatuuka mu nsi yonna naye nga wetugambye mu mwaka ogwokutaano Nabi saa sallama nga abasahaba bayitirizibwa okunyigirizibwa mu Makka yalagira abasahaba bitariki Makka walhijrati ila alhabasha lianna fiha malku la yadhlamu anhu ahad wa adilu fi hukmihi karim fi khulqihi karimun fi khulqihi yabalagira abasahaba bagende Habasha olwakabaka omwenkanya aliyo ate karimun fi khulqihi mu mpisa ze musajja mugabi nnyo oba mweyisa bulungi nnyo وهناك يستطيعون العيش في سلام آمنين على أنفسهم وعلى دينهم olwansonga mu Habasha baali bajja kusobola okuba nga bawangaalayo mu mirembe ate bawangaalireyo nga n'eddiini yabasobola okugisinza kuba mu Makka ebiseera ebyo baali bakutte buli eyali yasiramuka nga bunafu bano abaali abaddu bano abaali bava mu famire nga tebalina ssente nga si babitiibwa ng'abo bonna basiramuse nga bali mu kubacunya hatta abamu ne batandika n'okubatta nga basahaba betumanyi ababira nga battibwa mu myaka egyasooka mu Makka nga daawe etandise okukalubamu nga Nabi sallallahu alayhi wasallam n'abalagira abaali abanafunafu n'abagamba amukwatemu ebyamangu mubeere nga mugende Habasha naye indama alimatul Quraysh bidhalika abakuraishi we bategeera mbu basahaba bakoze eki basahaba abo bagenze Habasha bazze Ethiopia gye bagenze ofuna obutebankevu fa arsalat ila Najashi Amr ibn As basindika Amr ibn As Amr ibn As tummanyi yali sahaba naye nga tannasiramuka kuva dda yali musajja wa diplomacy kuba nera ne Masiri eno yabeera nga emaze okuggulibwawo istamaru man Umar ibn Khattab gwe yasindika abeere nga ye gavana we Masiri kati newe yali tannasiramuka basahaba we basenguka ne bajja Habasha ne bajja Ethiopia okufuna obutebenkevu abakuraishi beerondamu omusajja bamanyi omugezigezi asobola okwogera ebigambo yali Amr ibn al-As gwe yasindika abeere nga agenda akoleki akonvisinge Najashi ono okuba nga atakkiriza basahaba kubawa wakubeera babasindike baddeyo e Madina e Makka babeere nga babunyabunya naye safari eyo kumanga bintu byali bizibu safari yali nzibu kuba batandika okutambula mu mwaka gwa 610 okuva e Makka naye baatuuka e Habasha mu mwaka gwa 2009 ekitegeeza entambula yani bwe bulamu bwe mu mwaka gwa 610 mwe batambulye ne bajja e Habasha mu mwaka gwa 2009 mwana wattu mwe babinanga baviira e Habasha ne bagenda e Madina bagenda direct Madina kuba Madina Nabi sallallahu alayhi wasallam ebiseera ebyo yali amaze okutuuka e Madina nga Madina nsi ya Busiraamu nga basobola okuwangalirayo buki bulungi nnyo mwana wattu bwatyo we basindika Amr ibn al-As ne bamwongerako ne Abdullah ibn Abi Rabi'a n'ebirabo agende abiwe kabaka ono amukonvisinge naye falamma we batuuka ewa Najashi falamma wasala ila Najashi ne batuukayo n'ebirabo byabwe nga bamukonvisinze bwabo bate bagambe baddeyo farafadha Najashi dhalika illa ba'da yasma'u taraf al-akhar yagana okubiwuliza ebigambo byabwe n'agamba mwana wattu nyina okuba nga omukulembeze omwenkanya nyina kuwuliriza sayidi zonna mwe mugamba mbabawe mu batwale mbazzeeyo naye bo bagamba kirwaki bakoze ki
lwaki bo tebakoze lwaki badduse wammwe bwatu yabeera nga abayita abasiraamu ne bajja mu maaso ge n'ababuuza Najjaashi n'agamba murru hadha saifu falyaud kalamuhu fafal yabagamba mumbeere nga mumbuulira ono omusajja ebigambo bye aboogeddeko bino ebigambo na bino naye mmwe baani neewulira babeera nga babeera nga bamuddamu ebigambo sahaba bano bwe bayingira baagaana okuba nga bavunnama fadakhalu walam yasjudu lahu bo tebavunnama tebakola sujuudu ey'owansi qala fama manakum an tasjudu li kyekibaganye Najjaashi abuuza buli yayingiranga ewe yavunnamanga kuba yali kabaka naye mmwe kyekibaganye okuba nga mukola ki nga muvunnama qaalu innama nasjudu lillahi alladhi khalakaka wa mulkuka mazima ddala muffe tuvunnamira oyo eyakutonda n'akuwa n'obwakabaka bwo wa innama kanat tilka tahiyatu lana wa nahnu na'budu al-awthani فبعث الله فينا نبيا صادقا وأمرنا بالتحية التي رضيها الله وهي سلام تحية أهل الجنة فعرف النجاشي أن ذلك حق وأنه في التوراة والإنجيل Jaafarina mugamba mazima ddala imbufe twali nga tetunnasiramuka nga twesinza amasanamu naye Allah n'atusasula fabaatha Allahu fiina nabiyan sadiqa Allah n'atusindikiramu omubaka ng'ate ayogera mazima wa amarna bitahiyya n'atuwa n'ekiramuso ekiramuso kyeyatuwa kyekya Allah kyasinga okwagala wahiya salaamun tubeere ba mirembe yani salaamun emirembe gibeere gye muli assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nanki bali bategeezaamu nera nga kyekiramuso ky'abantu b'omujjana An-Najjaashi yali munyiikira mu Nasaara yali mukristaayo ng'asoma ddiini ya Nabbi Isa kati yali amanyi Bayibuli bulungi nnyo Injiri wa Tawuraati ng'azimanyi nakkiriza ebyo bigambo mazima ddala byaki bya mubaka olw'ebigambo ebyo balina Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama byabeera nga tuyigiriza Kristo nga weegenda mu maaso nga tukola ki nga tugimanyi naye An-Najjaashi ono gye tuyinza okwongera okuba nga tumumanyako Kristo tugyongerako mu maaso babeera nga banaakasya nga boogera ku Nabbi Isa famaadha taqulu an Isa alayhi salatu wassalam Nabbi Isa Najjaashi yababuuza mu abasiraamu mwogera ki ku Nabbi Isa bamugamba annahu kalamullah wa ruhuhu bumazima ddala ebigambo bya Allah yasalawo nanga kun fayakun beera Allahu yani beera Nabbi Isa alayhi salatu wassalam si mwana we Najjaashi yawulira ebigambo ebyo n'abeera ng'akola ki nga bimukuba mu mutima n'agala okusiramuka neera yafundikira abakulu abagobye n'abagamba mukole ki mukomeewo mubeere nga muleka abantu bano batebenkere basahaba ne babeera nga batebenkera Madiina ebbanga lyabwe lyonna nga batebenkera Ethiopia ebbanga lyabwe hatta Maliku Najjaashi yasiramuka kitegeeza n'obwakabaka bwe abaali bamudiide ne basiramuka obusiraamu ne bubeera nga bwagaziwa mu Afrika ng'abantu bonna tebannakola ki tebannabufuna kusiramuka naye Najjaashi nga yetugambye mu mwaka ogwa 603 n'abeera nga Allah subhanahu wa ta'ala amujjulula mu nsi eno nga tuufiya fi mu mwaka ejaffe mu mbale yaffe ya hijiri gwali mwaka gwa 9 gwe yafiiramu Nabi sallallahu alayhi wasallam n'abeera nga gamba ikhruju fasalli ala akhikum lakum mata bighairi ardhikum bumazima ddala mubeere nga mufuluma abasahaba mujje musaalire ku muganda wammwe mujje musabire ku muganda wammwe afudde naye nga tali mu nsi nammwe gye mulimu fakharaju bihim ila alsaharai nabeera wasaffa sufufan thumma salla alayhi salatu alghaib wa kana dhalika shahru rajab mwezi gwa rajabu mwali ku Maliku Najjaashi yabeera nga afa ogwali omwaka ogw'omwenda fi amu atasi lilhijiri omwaka ogw'omwenda nga bamaze mu mbale yaffe eya hijiri nga Maliku salama amaze okusenga okudda e Madiina Maliku Najjaashi we yafa tugambye nga tumaliriza ebigambo byaffe Najjaashi tumutegeere tiyali sahaba however much yakkiriza daawa ya Nabi sallallahu alayhi wasallam mu kaseera ke kamu nga basahaba bakola ki weebali naye ekimuggyako obasahaba kino kyekyokubeera nti teyalaba ku Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ngoye tugambe ku Waisir Karni naye tujja mwogerako mu maaso lwansonga naye yali musajja yali mu Yamani tujja mwogerako mu maaso Waisir Karni yani na lwaki tetumuyita naye sahaba olw'okuba ekyokulaba Nabi sallallahu alaihi wasallam tekyaliwo bwekityo ebigambo byaffe twogedde olwaleero tubategeezezza Najjaashi yali musajja muddugavu naye ku mulembe gwa Nabbi kuyategeerera obusiraamu ate n'asiramuka ate n'abuwa n'ekifo ekyokubeera nga butambuliramu ate nga mu kusooka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasindika abasahaba bagendeyo nga si musiraamu
yali kabaka ate nga si musiraamu. Abakulembeze baffe okubanga tuli musiraamu tekigana kubanga okola bulungi eri abalala. Naawe omusiraamu bw'obeera ng'oli mu society ng'obukulembeze obuliyo buwa obusiraamu bw'ekitiibwa bukukkiriza okusinza nga bw'oyagala, mbeera ng'obuwa ekitiibwa kyabo kuba Allah subhanahu wa ta'ala yatulagira tubeere nga tweyisa bulungi nnyo kuba daawa esinga okuba ennungi si ya kitala, wabula daawa esinga okubeera ennungi ey'okweyisa obulungi. Amanya nsigadde Sheikh Abdul Wahid Musoke usaako ne muganda wange Alhaji Sudais Rajabu Sudais Kigozi. Tubakubiriza okubeera ku mpewo zaffe za Al-Hidayah ku YouTube, ku Facebook, saako ne ku TikTok okulaba emisomo gyaffe ne ku Salaam TV. Allah abasuusiza ne bagiteekayo insha Allah. Tunyabeera nga tuddamu omulundi oguddako tunonere sahaba omulala omuddugavu gwe tuba nga twogerako. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.